Nobati Mau. Olina amapesa goli mukutu kyanga nkulaba sebo totubuzabuza wano wenkwagala wano wenkwagala Muna Uganda yensonga lwaki njagala nnyo mwesomere ebintu bino musoke mu bitegeere njagala mu bikule no bagita UN Charter nabagamba nti ebintu byonna byonna ebigenda mu maaso mu Uganda awo Museveni akusiriwaza nti bibye n'akuteeka mu system eyo olw'okuba nga ayagala bargaining chip Museveni agala tugende mu agreements zonna nga alina bargaining power National Unity Platform tetuli bakusiriwaza kubanga tetuli ba bulijjo Museveni we are not everyday people tetuli ba bulijjo okitegera muve mukukuta ebintu bye ne iPod kubanga iPod bya kisiru ekyo organization kya Museveni yakiteekawo ono Nobert Mau nga ali Geneva kino kitebe kya United Nations era nga alina tiimu eya Museveni ku UN ebifaananyi bino nabibagamba mu bitereke ndowooza mu bijjukira ne mbagamba in times like this tugenda kuba twetaaga ebifaananyi bino eno charter ekulambulula bulungi nnyo UN support to the electoral system design and reforms we kugamba njagala mugende mwesomere mukiwe time musome ekintu kino kigenda kukola kigenda kuyamba okubitegeera obulungi ekintu kino kirina kutegekebwa kitya si ebyo Nobert Mau byali mu basiri wazambu tugende mu iPod mu dialogue gyezibera mukulu wetereze wali onoonya kye Geneva wali onoonya zino zali nakuzomezi nga lumu December omwaka gwa 2024 njagala mujjukire nti olunaku luno abaami bano bali baagala okutuleterera still reforms byali baagala okubireeta okitegera nenda bagamba kano ka Museveni twakakwata enkalu kati buli gye kaleetooloola bwe kati katusangawo buli kaleetooloola katusangawo bali baagala kweta ki reform ekyo okitegera ne tukirwanyisa wano ne tulwanagana nakyo kye bali baagala okuleeta n'empuuga akayaaya akengeri gye twabuusookayo mu UN ne kagenda Geneva kano kachali kaina pressure wensonga kagamba kagenda ku mediatinga buli kimu kagenda kuwera ka mediator naye kakati katusirwaze ebintu bile emipira kajikuba in favor of Museveni mukulu olwo olutwolo lwoleego olwe nja kukwata nkutulo olutwolo gwe kunokola nnyo ebintu ebyekisiru okitegera wano wetuba nti tugenda kugenda mu dialogue ey'amagezi nga Museveni gyagamba one ate abaana baffe bonna wezi conditions zetwateekawo twagala ate abaana baffe bonna mwakatuwako nnowa mutwe yukka wama weruka mbaka nnowa mutwe noonyako nina enkokoyo twagala katuwako nnowa mutwe mwina Akireewo mwina Edi mutwe mwina Smart mwina General Gaddafi mwina bamacheta abaana bangi be mukutte kati mutusiriwaza mmwe mu dialogue musimanyi iPod yegenda okwata mukulu eno dialogue okugigenda mutwagala eno gye twagala sebe ebyammwe ekisooka mu Uganda kyenjagala otegere ku dialogue eyo every department has to be represented the cultural institution has to be represented oshigira kwebera ne ba cultural leaders wadde abo mu Uganda bafere nera tulina cultural leader tujirina wabeerawo ekintu religious leaders bano babeera ku interreligious council ba political players nabo babeerako okitegeera Museveni ayagala kuteeka terms and conditions ku meza naye nga ziri mu favor ye kyovola kino Nobert Mau kitusiriwaza muje endagaano ezo muziteeke mu light basebo temugenda kukuta wali ebintu ebimugende mubikolere mu kizikiza muloze mutuli basiru tugenda bukiriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert tokkiriza awe tukutte weewonyweza Museveni takyalina kyatugamba Museveni tetulina kye tumwetaaze essaawa eno yatwetaaga Museveni nyongera okujjukiza ennaku zikuggwako tugenda mu protestive vote senga tusituka bagenda kubaga mwago okitegeera nga babakoze kongeri okubajjayo Nobert Mau bera musajja mukulu okole ebintu ebyekintu ekikulu kubanga ffe bozanyira ku mitwe tubitegeera kati akuta akabinja k'ababbi njagala mu Uganda omanyi mu iPod ya bagenda kubeerayo nani wagenda kubeerayo mpuuga wa DF yatubba ku kitebe gyali wagenda kubeerayo Museveni mubbi emyaka 4 atubba wagenda kubeerayo Nobert Mau mufere wagenda kubeerayo Elias Lukwago n'akabinjake babbi okitegeera ekintu ekyo wagenda kubeerayo Nsereko wa Ecological Party mubbi mufere okitegeera wagenda kubeerayo ani Abedi Wanika wa PDP wagenda kubeerayo Mabike wa SDP wagenda kubeerayo Mugisha Muntu wa anti okitegeera be bagenda okubeerayo versus National Unity Platform eminidde okulwa na Uganda ekibiina eki kimu who is going to represent the international community because Uganda is in a global community. Who is going to represent the international community? Sebo, Muntugwe. Then number 2, who is going to represent the cultural institution? And again, representing. Who is going to represent the interreligious council or the religious institution? Mukulu, totusiriwaza.
totusiriwaza we mubanga mukama wa kuyita atino mugende mu dialogue njagala okola ebintu ebyamagezi ng'omuntu omukulu okola ebintu ebirimu amagezi eno e dialogue gye twogerako eno all individuals have to be represented. All institutions must have an equal representation. Munte seganyezo. Nekati akagame muno bagenda bitesiza mu iPod ebibine ebidiyo byababbi. Kati bagala nupo egende bagifundizeeyo. Mukizikiza nga tetulaba. Mukulu bino si bya kusala ddiru by'okukutana byo. Ebyo ozambu ngenda fukamira paka ku kitebe kya nupo. Ogenda kutambuza n'olubuto bagenda kuwalula ku lubuto paka ku kitebe kya nupo. Nabagamba mwe wagawagane mundu ezo naye mujja kutegeera kibayita policies zino mmwe oyo Norbert Mao byabatiisa nabagamba ono Museveni tugenda mutuuse wantu ngali ku lose situation wano wetuli wennyini mwatuwadde nowa mutwe bonna tubaagala His Excellency Kyagulanyi Comrade Joel Ssenyonyi the Honorable Kansole Wisiruwongoya respect my people dem zonna responses emukoze zezo nyini muna Uganda ziyetaaga atanategeera kintu kine kigenda maaso ezo response muna Uganda ziyetaaga Norbert Mao lwaki muntu esibako Museveni wabanga yagala dialogue nga yakutuma nga go wali mu Geneva wano tukusaba mukole ebintu by'ekintu ekikulu mukitegera mukole ebintu bya kintu kikulu bya kisajja kikulu ba mukukutebe ebintu by'ekisiru bana abantu kye bakola baagala bateeke kino ekintu kino bali mu bifumbe ebyo biteeka byabwe bagende balete His Excellency Kyagulanyi abakuba ekifaananyi international community Norbert Mao asobola obikka kino bagambe wama tuli mu kuteesa dialogue egenda kubeerayo tubireke mukulu teri bya kuteesa wano mutabaana baffe mwemala okutabaana baffe twagala meaningful dialogue so seyo yemwekweka n'obubiina bwammwe every institution must be represented in this agreement waka Museveni akasajja kefuula His Excellency Kyagulanyi kyenkusaba iPod byabwe tetubigendamu Museveni oba yaga tugendere mwaga amateeka agaliwo tugende twekuba akalulu muna Uganda nakugamba akalulu sika Museveni nebe bagalo kola byonna dialogue si bya Museveni wabula Museveni agala atuteke mu bargaining chip atuteke mu nkwawaze then bakube balaga international community kye kintu kitambula such that the international community does not intervene na efe ekitutambuzo gende yo nayo mu international community nga twagala ekintu kitu kibayita international intervention nga zetwagala kati kano Norbert Mao kabyanguyiriza ku speed y'ekitalo kajika tusirwazi kaloza muno tuli basiru keyogeza ku TV mbu niwe kina bakyetagisa kufukamira nze genda nfukamire ntugende wa Kyagulanyi mukulu oza tuli basiru n'omufera akaba omuntu asobola okujja n'akuttira omuntu ate n'amala najja n'akaba yabasinga in fact n'okukaba kati kano kagenda eri mu international community kano Norbert Mao ne kagenda ku UN njagala mujjukira Norbert Mao ono yagenda ne ku ICC muhege ye yagendayo nga Museveni bamaze omuwazi summons nakugamba prosecutor wa ICC omulimu gwalina bwati kasita prosecuting anaga muno aze ku official duty just abeera ze kugabira ki summons oluddako okuddamu mulabako abeera ze kusiba kati bagamba international community tekola ekola mufeva ya Museveni nga yatwalayo omweni naye bano tebamutwalanga yokko besije Elias Lukwago tebasiikingako international intervention never kati ife tugitadde mu bintu byaffe kati kino Norbert Mao kino kiri mu tuyiya kino atuzanyira kubonga naye mukulu gwe mwe bantu mwe tulino batugammwe tubasuule mu nnyanja mmwe okitegeera kati kiri mu kutuyiya Kyagulanyi kye mu iPod tuteese ebizibu ebyo nabyo bijja kubeera mu iPod mukulu Museveni agenda obikola nga tategeera mu time bwete ejja kutuuka tubagamba musoke muta abaana baffe ekyo kimu we mumala okubata twagala meaningful dialogue sebye mwekweka mu kiyumba mu iPod tetugenda na kuteeseza mu iPod tetujja teesezaayo okigere ekintu ekyo lwaki mutukaka wamwagala kale teeseganya zibere mugende mu mugundi mu National Consultative Forum mubeereyo then mulete ne ba leaders babeereyo bano bali intelligence leaders mubateri mugiriyawo naye ate twagala international mediator tumwetaagawo oba middleman tumwetaaga ngali ku international level because Uganda is a global village so the international community must also be represented sibi no political party mwe muforminze mbuje simanyi bu uniting against His Excellency Kyagulanyi ba national unity platform mubutukiza agenda za Museveni tubanyi nti obina bwamwe bonna bukolera Museveni kakati mwagala mutugaliye mukizikiza nabo mukulu Norbert Mao nkulaba eno video eliko part 2 nyenda kubayitiramu ku major paragraphs eziri mweyo chata ne mugende mujenonyeze mugisome mutegeere ebintu bino mugende mujenonyeze mugisome mubitegeere Norbert Mao wetuli wano wetuli wenyini
kye dialogue kyayogerako naye nga kya kifere